Abavubuka balina ebifo bitaano eby'ababaka ab'okubakiikirira mu paalamenti. Omu ku bataano bano alina kuba muwala nga ye alondewa ebitundu byonna okwetooloola eggwanga. Abeesimbawo ku kifo kino baali 12 era ng'ONRM Fiona Nyamutooro ye yawangula. Ebifo ebina ebisigaddewo birondebwa mu bitundu bina ebikutulwa mu ggwanga okuli amasekkati oba Central, obukiikakkono oba Northern, obuvanjuba Eastern n'obugwanjuba Western. Disitulikiti ezikola ebitundu ebyo mwe muva abavubuka bana mu buli disitulikiti ne bakuŋŋaana mu kifo kimu okulonda omuvubuka agenda okukiikirira ekitundu ekyo. Abakiikirira abavubuka okuva mu disitulikiti z'omu masekkati olwaleero bakuŋŋaanidde mu Bende ku ttendekero ly'abasomesa oba NTC gye balondedde. Abavuganya babadde 8 okuli Agnes Kirabo wa NRM, Moses Kasulo wa Nuupu, Kasumba Javiro wa FDC n'abatalina kibiina abalala 4 okuli Katongole Mike, Ivan Bwowe, Senyonga Simoni, Ziritwawula Abdu Kalimu ne Semmambya Alvini. Mu kusooka wabaddewo okusika omuguwa ng'omu ku beesimbyewo Ivan Bwowe agamba baamumye kopi y'olukalala lw'abalina okulonda gye yafunyeemu okwekengera. When I asked you yesterday, what did you tell me? You told me you were going to avail me the register. Come on! Did you ask me that? Didn't I talk to you about just that? causing chaos there with money. Before it came to the issue of the money, wasn't I there? Come on! Akacyankalano katwalidde ddala kumpi ssaawa nnamba era Bwowe kataaba ebyokwerinda n'abakulira ebyokulonda abalyemu amaaso. You will not manipulate the process. You man, we have sacrificed. Oluvannyuma embeera ekkakkanya ne batandika okulonda. Honorable waffe akoleko ekisookera ddala kwe kwongeza budget za youth councils naddala ez'ama districts. Agala omuntu agenda okukiikirira abavubuka so si agenda okukiikirira abakadde oba abakulembeze. Ab'omu bukiikakkono oba Northern Uganda bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Peche Stadium mu division y'Eraro Pepe mu buvanjuba bwa Ggulu. Eno abavuganya bali 6 okuli Okoti Boniface Henry wa NRM, Odero Patrick owa FDC, Yanga Boniface owa Nuupu, Okyaya Kelvin owa Anti, n'abeesimbyewo okuba Namunigina 2 okuli Abdul George ne Obal Daniel. Okulonda kwatandise essaawa zimaze okukoona 6 ez'omutuntu olw'abalonzi okulwawo okutuuka. Kino kiviiriddeko essaawa ezikomwako okulonda okwongezebwayo era ziweze 12 nga bakyalonda. Ate abakiikirira abavubuka okuva mu disitulikiti 40 ezikola obuvanjuba bwa Uganda bakuŋŋaanidde ku kisaawe ky'essomero kya Mbale SS. Abeesimbyewo bali 6 okuli owa NRM Odoi Banadonen ng'ate abasigadde 5 bajja tebalina kibiina okuli Ajego Jacqueline, Omwena Alfred, Balunywa Sumaiya, Wanyama Judas Tadewo ne Nabuyanda John Solomoni. Chokodoi Banadonen wa NRM yali yasazibwamu ku bavuganya oluvannyuma lw'abantu 3 okuwakanya emyaka gye nti gisusse ku gy'abavubuka. Kyokka ono yazziddwa Kakonge. Neno okulonda kwatandise kikeerezi essaawa nga 4 oluvannyuma lw'abalonzi okulwawo okutuuka awalonderwa. N'obugwanjuba abavuganya 6 okuli owa NRM Rugumayo Edison, owa FDC Beino Omugisha Adios, Kamukama James owa Nuupu n'abatalina kibiina 3 okuli Kato Paulo, Mulamuzi Edwin ne Patrick Arnold Tulyomwe ng'ono mutabani wa Minisita Betty Olive Namisango Kamya era ono yamusabiddeko ne ku kalulu. Abali omu kampi ya Arnold n'abantu 926. Ngenda kubahamuza Arnold ogu omukwenda kuhakalulu. Eno abakulembeze b'abavubuka abavudde mu disitulikiti 38 balondedde ku ssomero lya Ntale School Embalala. Wabula poliisi eyambalaganye n'abawagizi ba munna FDC Adios Beino Omugisha ababadde bayisa ebivulu mu kibuga ku lunaku lw'okulonda. Ebyokwerinda byanywezeddwa ku ssomero lya Ntala wabadde okulonda okwerinda obuvuyo bwonna. We tujjidde ku mpewo ng'okubala obululu kukyagenda mu maaso ng'ebyenkomeredde byakulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda.